Hey, nze Dr. Tamale nzize ne video endala. Saalyagadde nnyo kuyingira mu topic eno gye ŋŋenda okutottola n'okutuusaako. Tomanya eyinza okyusa obulamu bwo oba eyinza okyusa obulamu bwa mukwano gwo gw'omanyi. Topic eno yambuuziddwa era nfuna ebibuuzo bingi mu inbox yange, naye nabadde saagala nnyo ginnyonnyola. Topiki ya kwemazisa ekintu kya masturbation, obubi obuli mu masturbation eri mu bakazi ne mu basajja. Nga nzize ntandisibwe nti teweerabira okusubscribinga n'okufollowinga n'okkoona akade buli vidiyo gye mba ntaddeyo, obeere nga yegwe asoose okugiraba oba n'okugisharinga ne banno. Kiba kijja kunsanyusa. So okumasturbatinga kiri nakyo era kiri normal, era tukifuula nakyo, abasinga tukifuula artificial, era nga masturbation ayina naye ebirungi byayo. Mpuliriza bulungi, masturbation ayina ebirungi byayo ku musajja ne ku mukazi: okureleasinga stress, okwebaka obulungi, n'okureleasinga pain, n'okukkakkana abantu. That's why mu basajja, that's why bamasturbatinga. Naye mu bakazi kibayambako okureleasinga pain nga bali mu menstruation period yaabwe. Abasinga bakikozesa masturbation, of which kirungi ku bo. Naye ate mpuliriza, okwemazisa okw'amaanyi ennyo emirundi nga 5 olunaku tekyalibadde kirungi. Olw'ensonga zino ze ŋŋenda okuwa wansi. Kuba masturbation, testosterone level mu musajja zikendeera. Oyo abadde akikola ennyo nga mu wiiki ennaku 5. Sigamba nti era ŋŋenda kujja ku masturbation, naye nzize kusomesa. Era nga okunoonyereza kulaga abavubuka abali mu myaka 23 ku 40 bamasturbatinga frequently mu wiiki emirundi 5. Emirundi 5. Era kino kirinkingibwa mu kuleeta increase n'okwongera prostate cancer mu basajja. Era nga prostate cancer ye kyoyo. Era ze zino signs ze ŋŋenda okuwa era okugamba. Ze zino signs ezimu w'omanya nti era olina prostate cancer mu basajja: omusaayi mu musologo oba mu nkwaso ne mu nkwaso, no okugwa kwa mutaka. Ekyo kyo okugwa kwa mutaka kye ki? Obutamalaako. N'okufukaafuka buli kaseera, especially ekiro. N'okulekeraawo nga olekeraawo ofuka. Okulekeraawo ofuka kye ki? Kye kino nga ofuka gwe naye nga obusulo
bujja like butini nga yebulekerawo, bujja butini ngwe nga yebulekerawo. Era nga waliwo ne toys, ebintu ebisinga abantu abakazi oba abasajja bye bakozesa mu kumasturbatinga, nga okuyuzinga toys, zino zi play toys, zino zi vibrators ne zidulido. Era ezo nga zibayamba okutuuka ku climax yaabwe oba ku ntikko, naye ate ne batamanya kiyita less sensitivity, ne especially n'abasajja abali myaka 21 plus okulaba porn, kuba abasajja kyo kiri so widely abasinga bamasturbating nga balaba porn. Ate bwe kijja mu bintu by'okwegatta waaka enjogera y'ennaku zino abanga takyawera. Era nga nyongera ku ekyo kikosa kireetera ne negative neurological changes, like enkyukakyuka mu mutwe oba like ne mu byokola. Okumasturbating ennyo kireetera ne lose n'okuloozinga omusajja dopamine, eyo gye bayita chemical oba pleasure chemical, eyo ereleasingibwa eva mu bwongo, era affectinga nnyo ne ku sex life y'omusajja. Era ekyo kimuviirako n'okuluzinga sensitivity. Kiringanga omuntu akozesa enjaga oba gye bayita cocaine, aba tayagala kulekera awo, era nakyo kyekimu masturbation. Kyekimu masturbation, ekintu kyecreatingawo. Era ne masturbation tulaba iretera ne increase of the estrogen. Estrogen kyeki, era kye estrogen mugejjo, especially kuba omuntu atuuka n'ekiseera nga takyagala genda nakajjuza, ekiviirako ne body okubeera weekend. Body webeera nga nafu, kyekiviirako ne low estrogen level. Low estrogen level zeze zikuyamba mukola ki mu performinga obulungi mu bintu by'omukwano. Era ekyo kittira ddala n'amaka, n'osanga oli nga yadda ku malagala oba gaffe ge tumanya ag'abazungu oba ag'ewaffe. Eddagala ne w'olinywanga naye nga tomanyi root cause, olina kusooka kumanya root cause no odda ku ddagala. Abasinga kye batakunnyonnyola. Nze Dr. Tamale nzize okulambulula, nkugire buli kimu ku ntobo yakyo obeere nga obimanyi. Era ne masturbation ekaddiyiza ddala omuntu n'afuuka ddala nga mu butuufu ng'alabika nga alina emyaka 25 naye ng'alabika nga mwana like nga muntu waana. Ekaddiya ddala kuba ne muscles becoming weak because of depression ne mood efa. N'okumasturbatinga nnyo kireetera n'okuluzinga enviiri ku mutwe, n'osanga omuntu oba mukazi oba musajja nga atawaanyizibwa obuzibu bw'enviiri, enviiri n'obutamera, kisinziira n'okuunyuuka n'enviiri mu mutwe, nakyo kiviirako ekyo masturbation. Kuba ekintu ekyo ekyetera nakyo enviiri okubeera nga ziri decreased, like zinc ebeera mu nviiri zo, kuba tumanyi bulungi nnyo like zinc ayamba nnyo ne mu growth mu kunviiri, abeera nga yaggwamu oba ng'ali ku low level, naye nga kyonna ekyetera ekyo excessive masturbation. Era nga bye bino ebintu ebiboostinga oba ze zino emmere eziboostinga zinc nga shell leaf,
nga shellfish, ennyama, seeds ne nuts, ensigo, ebintu bya dayare, amagi ne whole grains foods. Ezo ziyambira ddala omuntu yennyini okuperforminga bulungi nnyo n'okuza bulungi enviiri sitabadde nga omuntu ng'abadde amasturbatinga excessively. Ne mu kusembayo njagala mbanyonyole difference ebeerawo mu kwemazisa, organism ebeerawo mu kwemazisa n'omuntu abadde mu kikolwa enjawulo. Naye era osobola okuddawo n'ofumintiriza oba ne weebuuza okwemazisa kirungi, igwe ne weefumintiriza, naye ate bwe kibanga okwemazisa like nakyo kiina nakyo bad effect oba kiina obulabe bwe kikola ku muntu oba ku bulabe oba ku mubiri gw'omuntu, naye ate okwegatta okw'amaanyi excessive intercourse kireeta impact ki mu mubiri, era nga byonna byonna mu butuufu binaleeta obulabe bwe bumu, like problem zijja kuba zezimu. Naye nze nga kunze omuntu amasturbatinga excessively ekisusse amasturbatinga emirundi nga 5 10 olunaku manyanga mu wiiki sole n'ekisukkawo ekyo tagenda nyumira kyekimu nga omuntu abadde mu kikolwa ahavinze sex olw'ensonga zino, kuba omuntu abadde mugundi amasturbatinga yabeera addicted. Naye mu byonna omuntu abadde mu sexual intercourse mu kikolwa, at least waliwo ebintu ebisinga sensitivity ebaawo nga okubeera nga omuntu nga being touched, omuntu asobola okufiiringa soft touch, asobola okufiiringa eye contact, empuliziganya communication, empunyiriza n'ebintu birala bingi nnyo. Era n'okumasturbatinga nnyo okw'amaanyi kireetera n'enkyuka mu hormones zo, n'obeerawo nga hormones zikyuse nga zyakyukira ddala because of masturbation. Naye solution yeki sigenda kulemesa, era sigenda kulemesa kugamba nti era lekerawo okumasturbatinga. Nedda. Nze nga solution gye nkuwa okureducinga masturbation, omuntu abadde akikola mu wiiki emirundi 5 kitandika okikola gumu, oba bwe kiba nga tekikumaliridde gendako mu gym, exercisinga, ddya bulungi, kajjuze, chattinga ne banno, associatinga ne banno, tobeera mu depression life. Naye ate sikwadvisinga kajjuza buli kanaku, kuba nakyo kya bulabe, kireeta nakyo changes mu mubiri gwo kuba obadde ku hormone, kuba hormone already ziba zaakyuka dda, so nakyo kiba kijja kussa testosterone levels zo wansi, kisse hormone endala waggulu. So sikwadvisinga nakyo, nkwadvisinga okajjuza n'okuba ne day offs emirundi nga 3 mu wiiki nga okajjuza, so that okipinga ddala ku testosterone levels zo. Testosterone ekuyambira ddala n'okweddaabiriza n'okukola emirimu gyo nga bw'obadde olina ogikola. Masturbation n'ebintu birala bingi nnyo
byereetera bamikwano abawuliriza, ekuleetera n'obuzibe okubeera blindness, ne mutaka okogga mu size, n'enkwaso low sperm account, n'obugumba, mental illness akajabangu, ne physical weaknesses. Physical weaknesses zeki z'omuntu okubeera nga takyayina ng'alina obunafu, omuntu eyali akeera ku makya ne yeekolera caayi biki atandika okudevelopinga physical weaknesses, obunafu, era kikwetera n'okudevelopinga guilt ne gukusinga naye tekirina kukusinga kuba masturbation si kibi as long as ng'omanyi kyokola, as long as nga tokikola excessively si kibi, tebaakuloga era nawo waliwo ne health benefits eziri mu kumasturbating as long as omuntu takikola buli kanako. To reduce stress, kukakanya ebirowoozo, n'oconcentratinga, n'okuba mu mood, n'okwimpruvinga mu sex oba mu bintu by'okwegatta mu bakazi. Ekyo menstruational cramps ezo abakazi bazimanyi, nakyo kibayambako okurelivinga. Era masturbation just omuntu alina kukitwala kussa erya wansi, si kuleka kintu kuvuga naye you are the one olina okkivuga. Nkyewa tujja livinga healthy life ffenna, nze naawe n'abantu abalala abajja owulira audio. Nze Dr. Tamale ow'emmere, era nja kujja ne mu videos zikyajja nnyingi, videos emmere, videos eby'ebyobulamu, diet, endya y'emmere, n'emmere ekwatagana n'omusaayi gwo. Nze Dr. Tamale nja kujja ntottola buli nsonga ku nsonga mu maka, mu mukwano ne mu byobulamu. Akuume atakuumira mpeera. Nsigadde nze Dr. Tamale mbasiibudde.